Number 2, abavubuka bwe mulaba abantu nga babadduukirira because musobola okusalawo oba mubalonda oba mukola kisimaya biki oba biki byonna byonna ebyo naye nga babawadde nga tebannalabako na kye mugenda bakolera mubeebazenga, okay? Kubanga bangi babisuubiza naye ne batabikola. Abavubuka bwe mulaba abantu nga bano, mu abavubuka abali mu kereziya, bino ebifo bya bano mubisobola. Njagala babuulira abaana bange bino mubisobola because bano kati bakulu baffe. Nze ndi faza muto, waliwo bafaaza abakulu abagenda kati wendira basanyufu nga wendi. Kati nammwe kamwe ke mwandibadde mugiramu mugana naye kati mulaba tugenda tukula, kati nammwe mweteeketeeke bagundi bwe mugira gwe nkulaba otandika mu abavubuka bano amaanyi kati nga bwe mwetegeka okukola ki bintu bikulu because ebyo mu kereziya bye tulaga nti bannange bwe ndaba nga mpezezza emyaka oba mpulira gamba 75 simanya biki simanyi ebyo nze sibiriimu. Nze ndi mugamba kereziya etuwa emyaka era nze bwe natuuka Bishop Kaggwa Mwamulaba yagamba ati bannange mpezezza emyaka egiwummula obudde buno tulina omusumba omupya naye Bishop Kaggwa waali ate atambula mulamu naye taata yeebuuzibwako. Very important.